endala ez'ebyobufuzi ziri political zebalwanyisa oba abadde atandise okuwunjiriza ku ntebe y'omukulu naye yali yabyegaana nga even before nga tukyali before nga tebanaba nakumutuusa mu nsonga ebyobufuzi n'agamba ku misinde oba ku misinde jajjeno we yasinzirira awo n'agamba ate mubannaye mukimanye nze 231 sirina na kirubira kyaba pulezidenti ate sidda na mu byabufuzi anti kakati mu byobufuzi obanga onotegeera ebyobufuzi Niccolo Machiavelli yakugamba yali political philosopher nti munnabyabufuzi tomutegeerera ku byayogera mutegerere ku byakola kati gwe bw'onodda n'olinda Anita Among akugambe nti alina appetite y'entebe y'obwa president ayinza obutakigamba so omuntu olina kutunuulira byakola kakati Mwai Museveni ne banne abayina agenda eya Uganda as of 1986 up to now bo bamanye gye batwala Uganda era gye baagala ekole ki kati intruder yenna ayagala okuyingira waawo baba bakola ki bamulaba era baba mutaddeko amaaso aga kati kikyaleetedde Anita Among ki obuzibu bwe yafunye nti ate yafunye excitement n'abanga ssente ate zabbye ate atandise okulivinga obulamu obwenjawulo okusinga ate ne banne basanze mu gavumenti kati ebyo tebikola mu gavumenti ya Mwai Museveni so ne bagamba kakati katumuswaze eri abantu bwe tumala omuswaza mu bantu politically abeera afudde so si kulwanyisa nguzi era tolina ssuubi lyonna nti ekisanja kino eneerwanyisibwa era ne bwe bagirwanyisiza ogiwa ka percentage ki nyinza ogiwa 20% kye bajja okukola oba kye bagezaako okukola olw'ensonga at the moment kye bakola kiri aimed at promoting a certain individual owulira bo gwe baagaliza entebe era buli omu kati osanga n'omubaka wa parliament amanyi nti institution za gavumenti ze zirina okulwanyisa obuli bw'enguzi nga agamba sebo jeno oluwa sebo nawano jangu otutereeze owulira naye you know where awali credit omuntu ogimuwa yes awo yavuddeyo atereze parliament the institution of parliament olwokuba nti yalemye okwetereza nga yo parliament owulira it is unfortunate so yavuddeyo atereze naye ate mu kutereza emabega naye alina ebigendererwa ki ebigendererwa ebibye lwakuba nti mu maaso g'omuntu wa bulijjo alaba ate ye savior wembeera ekola ki eriwo we thank him for that but there are ulterior motives waliwo ebigendererwa ebikusike emabega Honorable Lugolo Biwire sibo tukwaniriza wa Bujumba era nsaba obuuze ku Banake TV muno ali wano yete yayitamu mukama teyambika ku kasubi ebyobufuzi bwebityo yafuna ekipali president we yamulangirira nti yaliwo Kyagulanyi Ssentamu ate nkeera kaadi n'agimuggyako ng'amaze n'omulonkinga ng'amaze n'okumukyaza ng'amukyaziza n'ebikujjuka abikoze ataddemu n'ez'endongo byonna bina nga mbikoze Honorable buuza ku bantu neyanza nnyo neyanza egesebo njagala kutwala omukisa guno okulamusa ku bawuliriza KTV bonna mu Uganda banne mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza management ya KTV ekkiriza olwaleero tukyaza ate tujje twogere ku nsonga eziruma bannayuganda njagala okulisa muganda wange baganyo shakinga temushakinga nenjagala nensooka omukulisa akalulu ke twayitamu wadde kaadi yatambula ebintu ebagenda bagamba nti biri eno ewaffe mu ruling party naye ate kati tugenza okulaba nga ate bisinga ewaabwe saagala kwogerayo manye ebintu bino okulaba olwaleero nti gundi bamuwadde kaadi nti ate tugenda mutwala mu vetting committee ate tugenda kukola bwe biti nti ebintu ebyo biba subjective eri akakiiko akaabwe ebitamanyiddwa balala nojja n'osanga nti oli ku ground agirina naye ate bali bagambye nti
okusinziira ku kyetulabye muno gwe tuwakkaanya so kakati saagala ndowooze nti wensanze n'omulamwa gwayogerako nti wetuba tulwanyisa enguzi nti enguzi eri buli wamu enguzi eri buli ki buli wamu era we tuba tutandika okugamba nti tulwanyisa enguzi tuyinza okugamba nti one tutandike naffe ffennyini kuba institution zino ezirimu abantu abazirimu tetwaba bajja kuva mugoni mu America tebabalonda kuva mu nsi ndala obawa ne bannayuganda bantu ngaffe bwe tuba twogera ku kigambo ky'enguzi nti abantu abasinga betugamba abali enguzi bakuze naffe oli najja n'akula n'abeera mu famire nga olaba ye obuntu buli akabe waka n'akakwata n'akeeyagaliza n'akula n'agenda mu institution ya gavumenti ng'agenze n'empisa ze na buli kimu kati institution eri gy'agenzeemu n'emuyamba okwongerako obukende ku muzeegwe bwe yakula nagwo so ekintu kino ngenda ndaba nga tugamba nti tuli mu kulwanyisa nguzi tugenda nesanze ensonga gy'adayogerako ey'omukulu gwe baakutte speaker bulijjo tugenda ne tubeerawo ne bagaa nti gavumenti erwanyisa enguzi mu batono era waliwo omulamuzi omu yaliko okugundi n'agamba bulijjo bandeetera bano abatono nenjagala bandeetere kubaki ku banene kati ate gavumenti wewaddeyo omunene speaker namba 3 mu ggwanga bwe mukutteko ne bagaa nti ate kiri selective nze ndowooza buli kintu kibaako entandikwa tukkirize gavumenti eyinza okuba entandikwa kyetuba tugamba nti bweba etandise tugambe nti obugendo lwetandiseeko erumalirize ate ne bannayuganda bwe tuba twakulwanyisa nguzi it begins with us wetuba tuli waneeno nga tugaa nti enguzi ate abagibba ababba waliwo abalungi abali bannayuganda abalungi naate waliwo n'abalala nga wogwowadde n'olutuuka mu ofiisi ya gavumenti buli kamu n'akeeyagaliza Speaker Anita Among Speaker Kadaga yayina 3 something billion Speaker Jacob Olanyanga ayina 4 something Speaker Anita Among embalirira ye yabadde mu 28.5 ne tulowooza nti bye bamunenya mbu kuba bye nawulira aba yaduumula omusimbi babadde bagira nagenza okulaba ne ya Jacob both bagireseeyo nga nayo embalirira eri bwetyo kakati nze siyinza kunenya mbalirira n'ebiseera ebisinga baganda ekintu ekiba kukinyi nga tekikozesebwa kireetera omuntu okukola ki okikwatako okikozesa oba obubi naye kyetwaligambye okusooka sali mu parliament ye12 saagirimu ndi mu ya 12 saagala kugamba nti ekyo kyekyaleeta naye bwe nawuliddeko bannange nga twogera nabo bagaye nti waliwo engeri speaker gye yacentralizinga budget nti budget liye zaali mu committees manyi buli committee nti buli committee yabanga ne budget eyaayo kati nga committee egamba aba national economy baga tulina omulimu guno chairman wagundi na sanctioning omunagandi yamugende mukola omulimu ogwo kakati speaker bwe yajja n'atuuka naga no ebintu bino byonna bijje bidde mu office ya speaker nga nze mbikola ki era omukulu Jacob Olanya yabadde ayogera yakonya ku nsonga eyo naga nti njagala committee zikole committee ziddeyo zikole emirimu gyazo bw'okwata n'oddira buli senta n'ogiwa obuvunaanyizibwa bwayo n'ogigamba ba national economy bwe muba mulabye nga waliwo obwetaavu mugende mukole mwaba kino mugende mukole emirimu gikola ki gitambula so nyinza okugamba nti eyo nsonga emu naye ayinza okuba nga naye akikola nga yakikola nga naye yali ayina ensonga lwaki ayagala akikole ki lwaki ayagala atereze bw'atyo naye kino ekyokugamba nti bubbi tebuliko excuse kuba enguzi tuleke kigambo bugambi nti enguzi omanyi waliwo ebintu byetukozesa mu lulimi lwa gavumenti wano ne tubiwegula ne bibanga ebiri simple naye ng'ebintu ebyo bizitobe tewa tugamba nguzi kuno kubba ssente za gavumenti lwakuba nti munnaffe ozibba biwandiiko togenze n'okwata bukwasi n'olina jja n'asaba night n'agamba nti ndi entitled ogenda okufuna night allowance ogenda okulaba n'agenda eno n'afunayo 2 emanye n'agenda n'akola activity ya nnaku 2 n'afuna night 6 agenda okumalako omwezi ng'asabye night 8 omwezi ogulimu ennaku emeka 3 kati nogamba nti era obeera okoze eki so ekintu kino
kirimu ebintu ng'ebyo n'ebirala byonna kinaasoboka honorable ng'omaliriza okubeako percentage wakiri ey'amaanyi ko mugano wange kintu aŋambye nti 20% ye kyalaba ogiwa percentage ki mu kirwanyisa nyinza obutagiwa percentage naye nsuubira nti okulwanyisa enguzi kutandika naffe tubadde tuyina mukyala Anita Mongo katuyina obosi bw'aba nga ali upright ng'asazeewo kugamba nti nze sigenda bikola then tewajja kubaawo kaakati bwe tugamba nti muwadde 20% kitegeeza tugambye nti obosi agenda kusigala ng'akola ki ng'agirya naye kaakati awo kiba kibi omuyingiza omugamba ekintu nti akikola nga talina nze nkiwa nti bannayuganda ng'ensi endala kaziba ensi zino ezikulaakulanya Amerika luddawo naye waliyo buli bwenguzi nakati waddewo ejje buli mu ngeri yaabwe entonotono naye kitandika naffe ffe nnyini gwe n'ogamba nti bannange no I say no to corruption tukomaawo oba tuli mu parliament speaker agambe nti no kino tutandika okukola emirimu tukolere bannayuganda bino ebyokukola sente okubba sente za gavumenti biveewo honorable Kintu olowooza kyandibadde kyabwenkanya okugamba NRM eryenguzi nga bwagambye mukulu wange NRM is a party naye ekyebuuzibwa gwamugambye gwani gwasonga olugalo mu NRM so NRM as a party nayo party endala tezirya no NRM tuyino ginenya olw'ensonga nti ye government eri muki ye party eri mu buyinza so it is our moral authority okola ki okuginenya naye nga naawalala naye nga ne mu bibiina ebirala ate gyekola ki gyeri nzigumivu era ku level gyeri waba oba ogisanzeeyo nga teri mu gavumenti ate tumanyi osanga bweneeba mu gavumenti ate kiyinza okusukka katukomewo tugenda kuwumulamu katono tugenda kubeera nga tukomawo twongere okutunuulira ate ensonga endala tovaawo okay mbaaniriza nate mu katundu kaffe kano ketusigazza tugenda kakozesa bulungi tusobole okubeera nga nate ebintu tubitambuliza ddala bulungi munzikirize ntandikirewo honorable Lugoloobi honorable tunuuliremu okugaggawaza abantu mu kisanja kino wakati nga tulwanyisa enguzi bafuna 7 mu kifo kyakakadde basooka kubajjako ssente nankola eno nze nno nali mu kisanja kino ebyo nga ŋŋamba oba ne gavumenti ebijjewo myoga PDM biki tuteeke ssente mu services abantu bo beerabiririre ssente zaabwe olowooza enkola ey'okugaggawaza abantu gavumenti zeeteekawo mu kisanja kino zinaasoboka era zigenda kutuyamba neyanza nnyo neyanzeeke njagala kwebaza gavumenti kolwegyo emirimu gyekola okuyambako bannayuganda okulaba nga bagaggawala naye nze ndowooza gavumenti kyekola kirungi naye okugaggawala oba okusigala ng'oli mwavu decision ya muntu gavumenti eyambako eteekawo embeera eyambako naye asalawo okugaggawala oba okusigala omwavu yeggwe pulezidenti otabadde kololo yalaze bannayuganda ab'enjawulo n'agamba gundi omukyala yatandika n'embuzi 2 kati alina 10 oli alina yatandika n'embuzi 1 n'atuuka ku mbuzi 3 and by the way ebintu bino ebisinga bisoboka naye ekintu ky'okugaggawala oba okusigala ng'oli mwavu choice yo nti oli akwata emitwalo 10 n'agenda wayi n'atandika okuba chapati n'amala n'agaggawala waliwo omwami wana yatambulanga mu Kampala ne paani natunda paani n'amala n'akola ki akamuluka ka white abazzukulu bali kati lumu nali ndi ku TV era nga ndabako nali ndi ku radio nga mpulirako ku mukulu owa sports center ng'atubuulira bwe yatandika bwe yajja mu Kampala ng'avuga gaali ng'asuubula nnyanya n'amala n'akola ki n'agaggawala so ekintu kino nze ntunuulira nti one gavumenti eyinza okuwa miliyoni emu eyo ogitaddewa nti
okusooka gwe kenyini oba oyagala okugaggawala weesalirewo nti ngenda kugaggawala tandika okukwata sente zo. Omusajja yali is it rich dad and poor dad yagamba nti abaavu bakwata sente zaabwe ne baziteeka mu liabilities n'abagagga bateeka mu sente w'okulaki mu assets, they invest in assets. Kaakati waliwo omuyimbi omu yagamba teeka sente w'okolaki w'olaba. Kaakati miliyoni eyo emu ogifunye nga tonnagamba nti ntono oba nnene naye ogitaddewa kyekikulu. Bino byonna ebirala gavumenti okuyambako kuba tutunuulira nti omuntu ogaggawala n'okugira yes determination eyeebaawo naye waliwo ebintu ebirala ate byetusaba okuva mu gavumenti ebintu ng'obutale, ebintu ng'amakubo. Oli ajja kutuuka alima ennyaanya afube zibale naye atuuka abulwa akatale. Kati ebyo gye twagala nti level tutunuulire, tugende nga tutunuulira buli level nti level ya production tugitunuulidde bulungi nti ogenda oli omuwadde akasente aka PDM akakadde naye inputs zagula zo ntuufu gye ziri. Waliwo ogenda wano muguuni atugamba oli asazeewo kulunda n'ogenda wano mu container village n'ogula eddagala ogenda okufuuyira enkwa nga zongera gejja liyale kati ogenda okulaba nga oli obukozi ayagala naye ng'ate ebiriwo byakozesa si byebyo. So ndowooza nti twali badde kutunuulira kintu kya gaggawaza abantu baffe tugende nga tutunuulira ku level ekintu ekyokufuna capital, cost of capital nebeera ng'eri wansi kuba abantu bonna abasinga yes otunuulira nti twagala sente eziri ku bbeeyi eyaki eya wansi. Ekyo kikulu. Kati gavumenti bwe beekutte PDM n'emuteekayo wadde n'enkwata gy'emutaddeyo. Luli nali twali ekkolo nga mpulira president agamba nti buli kyalo kijja kuba kiwezezaako sente okusinziira ku bantu bakafuna sente za PDM tujja kuba tuwezezaako abantu 3 abantu 9 kitegeeza gundi ekyalo ekyo kijja kuba kiwezeza gundi nga sako ya miliyoni 9 nite ziriyo abantu sente eyakwata akakadde yakalya. Kati ogenda omubanja akakadde obanga agenda okukwata ejjinja abamu ddinyigo ddijjamu ki amazzi. So ekintu kino abantu abawa sente naye tukitubagaidinze ku kiki ekyokukola ekintu kya attitude. Ensonga ya attitude eri bannayuganda president yajogerako awunaga bangi bakyali mu kwebaka. Oli okukwata sente n'ozimuwa enkya n'agenda n'agulamu essimu nakwata nagula essimu awa yubiki simu si yakolerako business sikunoonyezaako katale naye nga talina kyakola ki nemufuukira na burden nti alina okugiteekako ya time. Kaakati ekintu ky'okugaggawaza bannayuganda nze ndowooza gavumenti nga tuwa bannayuganda sente waliwo message erina okugendera ku sente ezo. Honorable Kintu oli mumativu n'engeri gavumenti gye tambuzamu enkola zino ez'okugaggawaza abantu. Nze nno ndowooza nti initiative yo nga yo nungi because abantu kinoomu bwe baba nga balina ssente ate be bawa omusolo gavumenti. Akati kyannaku okubanga otakisinga abantu naye nga tebalina musolo gwe basobola kukola ki nga ne tax base eri wansi. So bwabaawo initiative ku individual level ebagaggawaza kirungi naye okusinziira ku byetuzze tulaba wadde initiative nungi naye ate waliwo enkola ate eri mu kufuna sente ezo oluusi neweesanga nti omuntu omuwadde akakadde kamu naye ate abalina ozimuwa ne bamuggyako emitwalo ameka 3 neweesanga nti nekyali badde agenda okukola mu kakadde akamu agenda okufuna sente nga tezikyawera kakadde kamu owulira. So ekyo ekyennyini nekitta muralu ye eyokukola kyakola ki kyayagala naye singa gavumenti erondoola even the distribution of that money neziba nga zituuka bulungi ezirina okutuuka nsuubira nti artist ziba zisobola okubaako kyezikola ki kyezikola yadde n'abantu baffe abamu sente bazifuna ate ne bakola ki ne bazirya. Omukulu kyagambye nti okugaggawala n'okusigala ng'oli mwavu owulya ndowoozayo
kuba waliwo omuntu era gwowa ssente naye nga ye ebyokugagawala si byakola ki ali comfortable mu mbeera gyakola ki gyalimu kyova nti free market economy eri capitalistic ojja kusanga nti omugagga ate yayongera okugaggawala ate ono omwava oluusi ye nga alaba ali comfortable mu mbeera gyakola ki gyalimu nga nebyomuteekamu alaba strain eyo gyayitamu okugaggawala nga tagyetaaga so nze nsuubira gavumenti ekole okulondoola ssente ezo making sure nti zituukira ddala wa Mityana South olina families nyingi eziri mu ttuluba eryo eryakakadde kamala tekamala of course tekamala era terikimala but there is always a starting point omukulu ono agambye nti oli akwata emitwalo gy'ekkumi n'agenda natandikawo muddala gwa capati owulira mu myezi 3 n'abanga emitwalo 10 alina 13 oba 15 owulira so to start with it is good owulira naddala mu bantu baffe abawansi akaddako ng'okatadde mu nnimiro ogula agricultural inputs ezo kabaako kye kakola naye ndowooza mukama wange kyenaligambye nze ssente ez'akakadde akakadde kakola naye oli asanzeewo mbeera ki n'ekintu ekirala ndowooza kituyinza okugamba nti ekibulamu wano tubuzeemu abantu ekyokulabirako nga ba role models nti abantu abasinga nga batulaga abantu abasinga kati ezo cases president zajjeeyo emu agambye nti ya mukazi gundi ali gundi omukazi gundi ali gundi ate tetututte kutuula nabasajja olwo omukwano gwange omu yaŋŋamba teweegombanga mugagga naye weegombebwa gye yayita nga toneegomba sineegomba ki kyoli nina okwegomba wa gye wayita okufuuka ekyo kyoli nti abantu baffe bano betulowooza nti tugaggawaza bagenda ne batuuka ku kyalo kati olwaleero ogenda nolaba bagamba bannaye mulime emmwanyi muki nogenda nosanga abakulembeze bameka abali mu kulima emmwanyi abakulembeze tuli mu zaala tetuli kyakulabirako kati ogenda okulaba nti n'omuntu eyali badde alaba abantu bano abasinga abantu baffe bambi abasinga baagala okwegomba oba okoppa era kyova olaba nga wano mu Uganda wosanga omuntu bw'okola capati n'oyitamu abasigadde bonna bagenda abakwetoolodde nabo baagala kukola capati tebalowooza kya agundi bw'aba akoze capati nze nnyinza okukola tomato sauce nemuguza ne tutambula ffenna tulowooza mu competingira gundi yakola wali omudaala gw'engege ne guyitamu nange kangende nguteekewo olaba weba hali yabona ffenna tukopa ekyo nti kakati ekibulamu ffenna nga tutambulira mu mbeera y'emu so ekintu ekiriwo kye twali badde tuliko nti ffe ng'abantu ba role models gavumenti yalivuddeyo ate ndoza nekyane tulaba nga tuyambako abantu abalina we batuuse gundi tukukwata tutya n'okola ekintu n'otandika okusika ne kuba n'abalala nti sources of capital wano abatandika tuba tubawadda nga president bwakoze abatandika bwakakadde then gwalina ettaka ng'akakadde siko oyagala sente ozijjeewa naye ku kosti eya wansi kyova olaba twali bagamba nti bakapitalizinga UDB naye ebintu byaffe ebimu UDB abantu abali wakatikati awo bameka abasobola okugenda mu UDB ne bafuna sente kuba abantu bano nga bamu bakola waliwo abalala beetaaga okuwa omukono abamu ne beetaaga okukozesebwa n'amala okufuna amagezi n'asobola okugenda okugapulayinga ewuwe naye ekizibu kyaffe tugenda tugamba nti kulunda nkoko bantu bangi baddukidde mu nkoko baddukidde mu kulunda embizzi ne bamaliriza nga ate bali bubi nnyo n'okusinziira bwe batandika kubanga ne skills tebazirina honorable Kintu mbadde nnakugira Mr. Lugolobi naye naawe kikube mu kutoki tulabe baminisita twalabye ezimu ku ndoliito ze tuyina be bavubi baffe tebayimiridde bulungi naye ku luno twalabye ministries zaabwe ziteereddwamu abo bennyini ku saidi ey'ekisiikirize waliyo Baale gundi Stebandeke ku saidi eno waliyo Munnabuvuma Migadde Honorable Migadde tusuubire ki ku luno wonna tutunuulira ngeri gye tuyinza okukabingamu enguzi nze nno nsuubira nti ku nnyanja awo naddala awo wennyini pulezidenti yakoze bulungi
nti omuntu muteekemu ekyo kyosuubira nti kyasinga okukola ki okumanya n'ebizibu ebiruma abantu abo bawangaaliramu he's the best person to address such problems kakati bw'anaaleeta ebizibu ebyo mu cabinet nsuubira nti bisobola okufunibwa solution ejja okuba long lasting okusinga lw'onoddira omuntu avudde Karamoja etali nyanja n'omufuula minister of fisheries okiwulira mbadde ndaba nga addira Lwamirama nga ye minister of animal husbandry era ndowooza aperforminze bulungi mu area eyo olw'ensonga nti ye area gyakola ki gyasinga okutegeera era nange emabegako nina daari emu gyembadde enkolamu era yajja n'atukyalirako owulira n'atusindikira ba extension workers owulira n'enduulu mu myaka gino guno naawo nga guggwako tebadde nnene nnyo mu balunzi so nsuubira nti singa addira abantu abatuufu n'abateeka mu bifo ebituufu nsuubira nti wayinza okubaawo ekikyukamu either mu sente zino okumenga sure nti zikola ne zitabbibwa ate n'okumenga sure nti abantu baffe bafuna ekyo kye basuubira mu government. Mr. Honorable Lugoloobi okiraba otya abavubi abo obuzibu bwabwe babulina ku magye ate amagye obuzibu bwe bagalinako kwokya butimba bwabwe nga butuuse wali ate nga bwayitira eno mu URNM importing then ekirala kwezza sites zaabwe kwe babadde bakakkalabiriza emirimu gyabwe banafuna obwenkanya this time neyanza nnyo mukama wange neyanzeege njagala okwozaayoza omukulu Honorable Migadde senior badde senior mu parliament ndoza kati kino kisanja kyakuna sibamu obwa minister tekiba kibi njagamba nga Lugoloobi njagamba nti eyo ntandikwa nnungi naye ebirala birina okukolebwa nga ki eyo ntandikwa nnungi okubanga bawadde Migadde amanye eby'obuvubi adokiti eyo ey'obuvubi eya fisheries kirungi nnyo era entandikwa eyo ki nungi naye ebirala birina okukolebwa ebigoberera ekyo nti Migadde amagezi gawadde gakoleddwa bwe baba nga kuleeta manyala avaawa bwe kibanga njagala nkuwulire nze ne bampa dokiti eyo okulwanyisa ebyenvuba embi amagye ngasooka ne ngajja ne ku nnyanja kwonna ne ngateeka mu kulwanyisa obutale n'olwanyisa obutale osobola okendeeza envuba embi n'ebitundu 85 ku 100 obutale obulwanyisaamu ki obutale obutunda ebyennyanja ebito teri kyennyanja kito kivubwa ku nnyanja kiriibwa ku nnyanja kijja eno ku katale envuba gye bavuba bavuba ekiro nga n'oweeryata olya kati awa enforcement atambula ng'ali ku kkubo ng'ali ku yingini ng'onomuvubi avuba ekiro amulaba kati bw'okwata akatale n'amanya nti ne bwe naavuba ebyennyanja tebirina gye biraga akola ki abivaako waliwo omukulu yali afande Nwagama gwe basooka okuteekamu FPU yali apima ng'aleeta fuuti yakola omulimu kubanga yakwata ku mmotoka ezaali zitambuza ebyennyanja bwe yakwata emmotoka n'azipangisa e Kasajjagirwa n'azipangisa n'aziteeka e Nakasongole babalutu manager batambuza ebyennyanja abantu babivaako oli omuvubi avuba owa wansi si yatambuza ebyennyanja ne waliwo omusajja gwe bayita lutu manager ye muntu asobola okukwataganya police akwataganya judicial court okwataganya bano aba enforcement abalala n'atambuza ebyennyanja n'abituusa Lugoloobi avuba ebyennyanja e Kalangala avuba ebyennyanja e Buvuma tasobola bituusa mu katale so balina kutunuulira nnyo we bigenda ekkubo bano balutu manager abanene ne babajjamu naye banga tebakyasobola kutwala byennyanja Lugoloobi ajja bivubira ennaku 3 agamba owaayi awo wonna tuli mu kulwanyisa nguzi nvubambi kati bw'onoobikola ekyo bwana Migadde ne banaamulekawo abanene ne basigalawo nga bakyabitambuza tujja kuba tugoba bisiikirize naye tujja kugamba nowaffe twamuteekawo naye bimulemye naye ekikulu kiri kitya tutandika bwoti ekirala tukole amateeka nga gali uniform amateeka bwe liba nga likoleddwa nga lya Uganda nti oba mukene tavubwa tuleke gamba nti ate bw'osanga wali eri ab'ebuvuma bavuba
abekalangala babaganye okuvuba mukene nenga ataballa bavuba tukole ebintu nga bifaanagana tujja kutambula ekintu ekyo bwe tunaafuna ne tukola ebintu ebyo buli kimu buli mutendera ne gukola ogwabyo bana abavubi abasigadde abavuba obubi tujja kutandika genda balondayo bwokendeza envuba embi kale leero katugambe ngeri ku bitundu 9 mu 5 ku buli 10 nenkwata obutale nembikendeza ebitundu 8 nja kuba nsigazaawo ebitundu nga 10 eyo gye nja okugenda nteekeko nabana abantu abakulira obukiiko bajjawo envuba eyo endala kubanga tewali biki byennyanja gyebiraga n'ekyennyanja nga kikyatuuka ebwera nga kikyatuuka ebunagana omuvubi ajja kivuba ne bwe kinaaba ki ojja mukwata olwaleero babivuba ekalangala ne bajja ne babyanika essembabule n'abivuga ekiro ku pikipiki basika munzikiza n'amala okutuusa ekutya ye n'agisibako n'abivuga najja n'abyanika essembabule enja ne bigenda ebwera era kontroze genda bakimu nti bw'oba onoonya envuba embi oba gyeri oba teriiwo togenda ku nnyanja tambula katale ogende ebwera olaba obuto bukyaliyo enguzi ng'eno eba nziba olwanyisa kubanga n'ekiro abavuga waliwo abalina bayimiriza bababuuza otwala ki ate ezo gundi ezo road block zotaddewo ne zimalawo ennaku nnya kati route manager lwaki bamuyita manager yagenda okumanaginga road block yamanaginga bwe banaatukwata singa ba road block beefumba ne bano ne beefumba abalamuzi katutegere eri mu balamuzi oyo gwe bayita route manager. Akadde kangenzeeko tusigaze eddakiika 3 zokka nandyagadde mukulu kintu enkya tujja kupeerayo ndowooza ne state of the national address kiki kyewandisuubiddemu era kiki osuubira omukulu olowooza oba kiki wewandyagadde atugambe nze nno ng'ovudde ku Ebola bingi byensuubira byalina otugamba naye nze naalyagadde omukulu aveeyo ye pronouncing kulwanyisa enguzi emyaka 5 naddala nga tugenda mu transition aveeyo abeere voko yakyeyama oyagala ayongere kikati alina kikatiza ate ne tulaba n'atusuubiza ntugenda kirama mu bikolwa because bingi byogeddwa naye ate end result ne tulaba nga oba mwagala aveeyo ku Anita abeeko byayogera twagala tulabe nga waliwo political will kulaba nti ebintu bino byayogera biri practical bigenda kukola kwa waliwo abamu abangamba nga balinze wali ku palamenti nga akakasa ba speaker nga balina abantu baali basuubira nti agenda kubaako erinnya lyayisaawo ennyo bano babeere bagume wa kati abantu nakyo kyabagiramu nawe musajja amaliriza tayogedde ku mukazi president nze ndowooza yayita saana kwogera ku linnya eryo nga bwe yakola lwaki ebintu bikyali byakunoonyerezaako ekintu kati ekyokulwanyisa enguzi institution nga IGG waali public accounts committee weeziri byonna weebiri ekintu kati ekibulamu bikolwa enkya omusuubiramu ki enkya nja nsuubira nti agenda tuwa Ebola assurance Ebola of course ekyo kyakwogerako kubanga Ebola ate waali nti buli kimu kifa mu ggwanga mulengerera wala osuubirayo tuggala abantu yembozi president kyaliko leero kuziyiza bw'atuuka n'ayimiriza okugenda Namugongo kuba senga abantu bagenze Namugongo era njagala omwebaza kisenga bagenze Namugongo ne bajja ne bagamba nti wavuddeyo 3 abayina Ebola okunoonya bakontakiti baabwe Namugongo ate abo oleesa obuzibu so ekyokuyimiriza okugenda Namugongo yes nange nabadde ndi kubaagala okugendayo nesigenze naye nga kyekyo ekiriwo nti tulwanyise so president bw'ateeka amaanyi mu kuziyiza ekyo kikulu nnyo naye ekisigadde kyendabamu ndowooza omanye ekintu kino ekya attitude change ekyokubuulira bannayuganda tukyuse endowooza yaffe kyekintu kikulu ate omulimu ogwo tugulekedde president waliwo abagamba nti yataddeko ka video kali akendiga abantu ne batandika people have started making fun of them
bali awo bakadde kampeddeko sibula nti wantu agala okulaba president ng'ayogera ku bintu ng'ebyo n'ebirala okuba bannayuganda essuubi naddala bangi abakola business bannabujumba bansibulire tulina trade order abantu beeraliikirivu awo saagadde kuleetawo nga ndaba wanene nnyo naye mbadde n'ebibuuzo bingi bakamu bange njagala okubasiibula n'okubeebaza abakulu abaketivyo tuhostinga ne bannakalangala bonna bamanyi bangi abadde ku mukutu banne mwebale nnyo mwebalire ddala tujja kwongera okubeerawo nga tulaba nga twogera ku nsonga zino ezirimu bannayuganda n'okulaba nga tutwala Uganda yaffe maaso mwebale nnyo Mr. Kintu bannamityana basiibule mu sekendi 10 zokka njagala okwebaza bannamityana okulaba okuba nti basobodde tuwobodde okutulaba nga twogera ku biruma eggwanga ate era mbeebaza okubeera abakozi so mbaagaliza emyaka 5 okyali mu national platform oba wanyiiga jali ayinza okulopanga simemba Joseph utagenda mu Zion but she was Prayer Mountain sijja kuteya ku musalaba